بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media omwaka mupya n'emisomo gyaffe mingi mujja girabanga najyo mipya naye ekigendererwa kisigala kyekimu kuyambako kwatulaba ku lutimbe gaggadde okukuseseetula wakati mu kuwa information enakuyamba okuva ku ddaala eryoliko okudda ku ddaala eriddako ng'okola ebituufu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwabikubanja okubeera ng'obikola. Olwaleero tusosotola omusomo gwaffe omupya ogwokwatagana ku bufumbo era nga insha Allahu ta'ala tujja kutambulira mu ahadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mu bitabo ebimanyikiddwa insha Allahu ta'ala naddala Bukhari ne Muslim. Olwaleero tulina mukadde waffe Sheikh Arafat era nga nja kubasaba mukadde wange ababuuzeeko era abeyanjulire insha Allahu ta'ala mumutegeere kubanga tugenda tutambula naye mu musomo guno. Sheikh nja kusaba ombulize kupatala ku timbe gaggadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa ba'd. Abatulaba abalungi amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba asiime asookusaasira n'ebyenjala n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amannya nze Arafat Yusuf okubeera nga tugenda kulaba ne mukadde wange ono ezimuko ku nsomesa z'obusiraamu mu mulyango ogw'obufumbo. Nga bwe mumanyi baganda baffe mwenna abatulaba nti obufumbo obusiraamu bwabusomesa mu mbeera entuufu nga si bwakuteebereza buli muntu kuteeka mu bwongo bwe n'atuuka okubeera nga oli agamba n'oli agamba n'oli agamba kwegamba nti buli muntu naaba nga alina enkwata ye so nga ate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina bwe yakola ki bwe yatugamba. So tujja kutambula mu mbeera nga tukunnyonnyola tukusomera bya mubaka byennyini Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe mwennyini weeronderemu gwe mwennyini olabe nga bwoti bwolina okutambula mujja okugaziira gwe mwennyini ng'omaze okutegeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saabafumbo ye ensonga yazikolanga atya. Barakallahu fikum kadde wange sebo. Naam. Sheikh Arafa. Naam. Tuli basanyufu okubanga tuli naawe ku lutimbe gaggadde. Sebo. Awatali kumala budde nga bw'okikonyeeko nti amazima gali nti kiyitibwa family mu society ate wekituuka eno ku ddiini busiraamu kyagenda wala okuzimba kw'amaka entambula y'amaka gafuniddwa gatya agatambudde gatya ze zimu ku nsonga ze twandigambye nti eziri main mu busiraamu era obusiraamu bwasanyisira ku family. Ekisaawe kino kye tulimu eky'obufumbo nga bw'otutegeezeza nti tugenda kitambuliza ku bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ndowooza mu byandibadde ebikulu kwe kusookera ddala okutunuulira okukoola kw'obusiraamu oba enjigiriza ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam okukubiriza abaddu bano abatulaba okuyingira ekisaawe ky'obufumbo. Bismillahi rahmani rahim. Ekisookera ddala Imaamu Shafii agamba nti engeri gy'ogera tutambule na mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imaamu Shafii agamba nti alaikum bi ashaabi alhadith, mwekwate nnyo ku bantu ababuulira obusiraamu nga bababuulira bajjira ddala ku nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. N'agamba nti fa innahum aktharu nnaasi sawaaba, be basinga abantu bonna okwogera ebituufu. Ofunye bulungi? Olwaki? Kubanga buli kye bakugamba kiba kiva ku nabbi wo mwennyini. Ku nsonga mukadde wange gy'ombuuzizza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku hadithi enjatiikirivu ennyo gye tugenda okutandika nayo mu hadithi za Abdullah ibn Mas'ud waliwo mutabi gwe bayita Alqama yagamba nti kuntu amshi maa Abdillahi bimina, nali ntambula kolumu ni Abdullah. Mu hadithi kyetegereze gwenda ndaba buli we bagamba Abdullah mu hadithi baba tegeezaamu Abdullah ibn Mas'ud mu basahaba. Singa bagamba nti qaala Abdullah
bategeeza mwani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aganti kuntu amshi rubuna lintambulako tabi'a yatambulani ne sahaba gubaita Abdullah ibn Mas'ud aganti kuntu amshi ma Abdullah bimina bantambudde naye wali Makka Mina bakola hijja Mina mumanyiwo falaqiyahu Uthman biseera ebyo yali president yali omukulembeze w'Obusiraamu namusinkana Mina sahaba babiri Uthman radhiyallahu anhu ne sahaba omulala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu naye abagenda okusinkagana nga Uthman radhiyallahu anhu yali omukulembeze ng'atoona amuki akulembebwa naye ng'ali mu basiniya sahaba mufunye bulungi mu mulyo munene basahaba bwe yamusanga n'amugamba falaqiyahu n'amusanga faqama ma'ahu yuhaddithuhu hadithi Bukhari ne Muslim bwe tugamba Bukhari tutegeeza nti eri mu kitabo kye bayita Sahihul Bukhari bwe tugamba Muslim tutegeeza eri mu kitabo erabika ne mu kitabo Sahih Muslim so olumu bwe twogerako ekimu kitegeeza nti bw'onoona oginoonya ojja gisanga awokka bwe tugamba nti Bukhari ne Muslim kitegeeza ojja gisanga eno neno ogikole ki neno gyeri okay faqama ma'ahu yuhaddithuhu nayimirira mu kaawo naye banyumyemuko ku mboozi n'amugamba nti Uthman radhiyallahu anhu ng'agamba Abdullah ibn Mas'ud n'amugamba nti ala nuzawijuka imra'atan riwaya ndaziga ala nuzawijuka jariyatan shabba la'alla tudhakkiruka ba'dha ma madha min zamanik olaba otya musajja mukulu singa tukuwoowayo n'akaana ak'obuwala jariya mwana akyali bikira mwana muto la'allaha tudhakkiruka oba oliawo kana akujjukiza obuvubuka bwo kaseera konna akakuyitako kana akato kakuze afunye bulungi olaba nga sahaba akubiriza sahaba munno okukola ki naye nno nga gwe bakubiriza musajja akaddiye ebiseera ebyo akaddiye Abdullah ibn Mas'ud musajja nga akuze ng'onoona amugamba musajja mukulu nti owange wayiwe nkusangidde olaba otya singa tukuwaayo omuwala omuto n'omuwoowa afunye bulungi mu kiseera kyali si mufumbo oba kweyongeramu manye ennaku zo tugenda tusinga n'abaddu kati shekhe wandifunyeyo n'oyongera ku maama w'abaana akaana kalakwambaza ku kinu lam yudhkaru fi lhadithi mu hadithi tebakisiinyaako wabula qawluhu ekigambo kye nti ofuneyo omuwala omuto n'awa n'ensonga nti akujjukiza ebiseera byo wali ng'okyali muvubuka w'amaanyi ago wayi ng'okyali muvubuka ng'okyalina obwetaavu bw'abakyala aba halaali betwogerako kyongera okukulaga mu fiqhul hadith obukulu bw'omuntu okuwoowa oba okuwasa omuwala omuto ne munno bw'obanga omukubiriza okuwoowa ebenga wasiyayo okukubirizaako kuba nti yandettanidde nnyo omuwala ng'akyali muto tutegeeza omuto nga ayisizza emyaka gavumenti gye yakola ki toga nti muto tukusanga n'omwana wa myaka 10 myaka 6 si gwe twogera omuwala omuvubuka nga tannaba kuweta makoona nti awese ekkoona liri myaka ali 47 45 era kyalabikako ne mu Sunan Ibn Majah kitabo kiyita Sunan Ibn Majah omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alaikum bil abkar mwenna abaagala okuwoowa munoonye nnyo abawala abakyali bikira abkar munoonye ku mbeerera wabula bikira yoyo atawoowebwangako mu mateeka ag'Obusiraamu kiri kiyingiramu nga kyakumeka nga kyakubiri wa idha utlika hadha al-lafz wabula ekigambo ekyo bikira buli bwe kireetebwa mu jeno baba bategeezaamu bikira amazeeyo ng'ebibiri abikola ki Mashallah nekirigo kyotegedde atulaba
omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bil abkar bakubiriza nnyo okuba nti muwoowa ku bawala abatafumbirwangako abatawoowebwangako naawe ensonga ssatu fa innahunna kubanga bo a'dhabu afwahan kigambo ekyo kirina enzivuunula bbiri Naam Sheikh bwe nabadde ntunulako mu hashiya tusindi ala ibn Majah kitabo kinnyonnyola kitabo kiri Sunan ibn Majah qawluhu ekigambo kinti a'dhabu afwahan waliwo abamanyi abakivuunulira ku ngulu nti abawala abato emimwa gyabwe giri fresh giba giwooma ne bwakuzanyirako ono ku ttama ne bwakuzanyirako ono ku mukono emimwa gyabwe giba gikyali fresh awo nga tukitadde ku mbeera ey'okungulu bwe tukiteeka mu mbeera nga yakukikweka nti baba n'ebigambo ebirungi bakyalina ebigambo byakawoowo naye ono alwanye ku ntalo yali afumbiddwako yali avumyeko okweguya kuba kutono byagala abanduka buki abanduka bubandusi bavaamu ebigambo ebizito naye omwana nga muto myaka 20, 18, 19, 23, 25 empisa mu kamwa muno ziba zikyakola ki kakati omusalaga nti yangwira nnyo omwana ng'akyali bw'ati ogenda kuwuumirwa edduniya tutegedde bulungi nekiri kituufu giba gikyali fresh ofunye bulungi kwabo Allah beere abateebesezaako ku bawala abali bwe batyo era bajja kujulira kwe bali batulaba nasekanga ogenda owoozezzaako awo nga nti masha Allah bali batulaba namu Sheikh agamba sallallahu alaihi wasallam eyo ensonga emu abawala lwaki tubagamba okuwoowa abawala abato bayina emimwa egiri fresh mu mbeera ebbiri mu mbeera ey'ebigambo ne mu mbeera eyakungulu kw'ekigambo ekyo obuweevu bwakyo n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti wa antaku arhaman ate baagala nnyo okuzaala annat kukitegeeza okukasuka kati ye mu mbeera olw'okuba nti obufumbo yagulabanga muzannyo nfunye bulungi tannaba kwonooneka kutandika kulowooza nnyo ku biweke kutandika kulowooza nnyo ku buweta kutandika kulowooza kwesiba nfunye bulungi kutandika kulowooza nnyo na buvunaanyizibwa butalina kubulowolereza nfunye bulungi azaala okuzaala n'akutwalanga buli bw'anaabuuka ekyesuubo ofunye bulungi kati abaana abakanyuga ng'oli bwana aba bakanyuga oluki olukanyuga nti omwana omuto bw'oba omwana omuto okuzaala kugamba tajjiramu birowoozo bya butazaala agenda okugira bwati ng'abaana bali mukaaga naye abaana nga tuwezezza bangi agenda okulabuka naye leeta omukyala n'azaala omwana omu n'agamba nti nno nze nkubuzaayo omwana ogwo ngenda kuzaayo omwana omulala omu kuba kati nze aboolede bali bana kiri wala omuwala ow'emyaka 37 okumuzaalamu abaana 3 mu sipeesi ya myaka 5 oba ya myaka 6 era ojja kumusaala ng'alina emyaka 35 n'omwana omu n'azaalayo omulala 42 nakita ate abalala n'alwanagana nabo n'okufuna owokubiri omulala yazzaako omwana nga gwazzaako alina emyaka 15 afunye bulungi so omwana omubakisamba okugamba nti munoonye abawala abato musobola okukkaanya nabo ne mu byenzaala eyogera ekyokusatu yagamba nti wa arda bil yasir abaana bato be basinga n'okusiima ekitono era mu hashiyatu asindi ala ibn Majah bwaba bavunula ekigambo ekyo nti basiima kitono kivunulwa mu nzivuunula 2 enzivuunula esooka katugiteeke ku basajja bakulu omuntu ng'agenderedde alina sukaali amulinnya mangu nnyo alina puresha alina obunafu nga yeetaaga okumusindika kaayake buli bwafuna omwana nga tawoowebwangako
nfunye bulungi naam agenda okubuuka nti ono munafu ng'era musajja mukulu programu ze zayitawo dda amuzalidde ne kuba amuzalidde ne kuba ki amakulu nti omwana asiima n'ekitono mu mbeera eyo kuba kati omuntu abadde tamanyi mbeera eyo ogenda kugamba atya nti opimira ku kyekiwanvu n'ekitali kiki ogamba nti ekisaawe yakibazeemu akabaala katono nti wali obaddeko ogwa ne bakibalamu akaseera akawanvu kwebale nnyo kigambo kikulu naye ono awanvuyemu ku myaka bibaamu n'okwetonda bibaamu okwetonda lwaki ofaanagana bwotyo bagamba nti abaddu bali bakuba amaviivi lwaki tewejjanjaba KCCA agamba nti ajja tinsonyiwa naye abasajja baatuyisizaamu eggaali licensi zafuuse licensi mu kibuga nsonga wallahi nkulu so omwana omuto asiima n'ekitono mu mbeera eyo abamanyi gwe alpha gwe omega mu nsonga zonna wallahi kigambo kikulu enzivululo ey'okubiri qawluhu ekigambo kye nti wa arda bilyasir be basinga okusiima ekitono ne mu mbeera ey'akameeza omwana nga wa myaka 20, 18, 15 okujjako abayonoonese wanadiru ate nekikyatera kulabika tukiwaako nnyo namula kujjako nga kimaze okukola ki okujjako nga kimaze okugwawo naye omwana nga muto afumbiddwa myaka 23, 25, 22, 18, 19 ebiseera ebisinga ne bw'omuwa omutwalo afukamira ne yeebaza ne bw'omuwa 3,000 afukamira n'akola ki naye omuntu akubye ekkoona erisooka n'alituuka mu makkati kitegeeza myaka 35, 37 omutwalo agukwatirako ebigambo kigambo kituufu nfunye bulungi n'atamanya butya bw'okoze eki butya ogufunye otya oba bakuwoza namuwole oba bwe ate gujja bagira nga munno gwowo omutwalo yali azinoonyezaako mu kisaawe n'azifunako so omuntu nga mwana nga akyali muto agenda okutegeera ennyo eby'essente ezo ennyingi era y'ensonga lwaki nga development y'obufumbo etera kubeerawo ng'omuntu akyalina omukyala wano mu stage ye nga ekola ki nga bakyali nga bakyali kubanga ensaasaanya ebeera ntono ku webale nnyo buli w'omutwala waba wangu nza n'omutwala mu hoteri nga nusu kakaaga n'asanyuka n'omutwala mu kafe javaazi ey'omukaaga naga bannange ninga abadde Dubai sitegeeza nti mu mbeera nti aba ali mu kyalo wabula olw'okusiima ennyo experience gyali ne mu myaka gye emito nebyakalaba exposure olw'okusiima kuno ennyo kuno alaba ng'omukoledde kiki naye ate w'emyaka 4 nga muwoowe oyinza n'omuwa emmotoka nayaga nti kino ekifukanga sikivuga siri muntu wakyavuga zi Toyota muntu afaanagana nga nze oyinza otya okumpa ekika ky'emmotoka eyo so yensonga lwaki nti obusiraamu bwatunulira n'okusiima Mbaka Muhammad sallallahu yagamba hadithi eri mu Bukhari ne Muslim yagamba nti khairu nisa'i rakibna al-ibla abakyala bakyasinze obulungi be bakyala abakuraishi abo lwaki abakuraishi kuba be basenka okuva e Makka ne bagenda e Madina ku ngamia naye yagamba lwaki be basiiga abakyala bonna yagamba nti ahnahu ala yatimin yasinga okulumirira omwana omuto atugeze babebi abakyala abakuraishi bafaayo nnyo ku bwana buno obuto bubebi obuzaalibwa n'akafaako oba okitegeera balina omukwano mungi ne laavu n'okusaasira okungi ku baana bana baki awo si wetwagadde wagamba nti wa araahu ala zawjin fi dhati yadihi ate abakyala bakoraishi okuba nti be basinga abakyala bonna abalala kwe kubeera nti bakekkiriza nnyo eri babbaabwe ku ssente y'okkameeza olaba makisamba waawaana abakyala abakuraishi olwaggwe kyewandibuusizzaako amaaso ne wayita big spendinga nnyo biki wayita wakabi wayita boosi
twogera ku mukyala asigalawo ne mu covid nga zze ate n'atakomplaininga nnyo n'atagenda nga akulaalaasa waliwo omukwalo gwange omukyala yamunobako naye nga amunobako olwokuba nti before covid yajjanga n'enkoko najja n'egundi najja kuganga olaba omusajja akola ki naye covid olwajja nga takyabiraba mukyala yadduka buki kati no olugedde ensonga eyo nina muganda wange eyo saballah musaasira asasire mukyala we covid we bamulangirira netugenda mu lockdown omuddu ono omukyala agenda omutunulira ng'abaddu abalala twali mu situation eyo yakunoonya biti bye tunakozesa ewaka ebiratambuzaako akabanga omukyala yagamba omusajja naga nti naye musajja gwe totegeera basajja banno basula ku tebuuke bali ku bunkenke bano nje banaateeka ewaka ebinaatutambuza mu muggalo guno oguzze gwe ssebo oli awolera bulezi matama naye nga mukyala yagamba omwami omusajja yaŋŋamba nti yannyogoga si kunnyoga n'engalo zino ziyinza okukwokya nezookya n'ogenda okuba nga zijjamu amazzi zokka sajja musomesa amasomero bagaggadde abruptly tabaddewo nanteekateeka omukyala yamugamba nti gwe nga toli ku mbeera abasajja banno gye baliko yagenda kuleeta kino ate teri kibi bwavu kukuluma ne bugattako n'embeera ey'okuba nga tolina gwobanja bwavu alla obusabanga n'abukutaasa naye ate buluma nnyo nga tolina nagwokola ki kubanga bwobaako nogwobanja ogumirako kakati oyo eyasanga ekizibu ekyo abakubanga yali ayina muwala muki muwala muto tebandituuse ku mbeera eyo baadallah kubanga omwana omuto asiima atajjukira bino abadde abinkolera mu mbeera enayiganye naye abadde abinkolera abadde abikola ki n'abakulu nabo balina ebyabo tuli biraba inshallah naye tulina ensonga lwaki era mbadde ngenda kugamba nti tebeeraliikirira tebagamba nti bashe kampeyini gye baliko yakutudibya n'ebirungi byammwe tujja kubireeta inshallahu taala omusajja ono tumulekere omulimu ogw'okusalawo agwawo okusinzira ku bye tulambise kakati sahaba oyo bamugamba ekigambo ekyo nti olaba odda singa tukuwa owesa omuwala omuto tuzeeku hadithi yaffe eri yasoose Abdullah ibn Mas'ud ne Uthman radiyallahu anhuma nti singa owayo omuwala omuto kati olwokuba nti ye yali akuze n'akwata hadithi eyo n'agiwummuza ku muvubuka essaawa ezo gwe baali bayita Alqama ono tabi gweri gwe nkugenda nti kuntu amshi nali ntambula ono swabaga nali ntambula tabi aga nali ntambula nani Abdullah ibn Mas'ud kati n'akwata hadithi eyo n'agiwummuza ku muvubuka n'aga nti la inquta dhaka buboga ongambe boti sebo ojagaliza mpo weyo omuwala obuto fakad qala lana omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba sebo nti ya ma'ashara shabab oli hadithi jeva kujituukako kati abantu basinga bamanyi awo naye eri omanyi Qur'an ebyani kyebayita asbabu nuzul kati hadithi nazo kyebayita sababu lwurud kyava ku hadithi okugisaaka okugireeta lwaki eri awo kigambo kikulu okitegedde bulungi aya Qur'an ebeera ne sababu nuzul hadithi ziba neki era bw'otegendereza bibiri ebyo omuntu ng'asoma amasala kiyinza okukuwaamu era obuzibu okutuuka ku nsonga olumu ebintu oyinza okubiteekawo bitajja singa totegeera nsi Sheikh Nasir yagaa nti idha ulima sababu nuzuli aya bw'otegeera ensonga lwaki aya yakka oba omaze okutegeera ekitundutundu kyayo kyetegeeza ebisigadde biva mu lulimi n'akiwusa ekinyaga nti bw'otegeera hadithi lwaki yajja oba otegedde ekitundutundu kya hadithi eyo gyetegeeza ebisigadde ogenda mu lulimi bwoti Sheikh Nasiruddin Al-Albani ebigambo ebyo yabyogera ku masala ag'omukyala ow'olubuto n'ali mu kuyonsa abaffe aliisa oba abanjibwa ennaku ezo afunye bulungi kwe kuleeta bwe yali arajjaha nga alina gyarajjahamu sijja kubireeta
kwe kuleeta ekigambo ekyo n'ekigambo aya javvuunula ne hadithi ng'alina hadithi gy'aleetaawo naye ebyo si bitugenzeemu essaawa zino ashahidi gye tuliko ti sahaba kwe kuyita yayita Alqama n'agamba Alqama soko gye nayimirira n'agamba Omubaka Muhammad sallallahu nti ya ma'ashara ash-shabab abange mu abavubuka man istata'a minkum al-ba'a omuku mwafunye ba'a tugenda kukomawo katono soko oteeke wakati nyini kwogera hadithi bamuyitani bamuyita Abdullahi ibn Mas'ud ayise tabi'un naam Abdullahi ibn Mas'ud ayina ekigambo ekirala kyeyayogera nga kyosi kya muhadithi kigambo kyenga yego bagambye nyankubadde hadithi agikutte n'agamba musajja mukulu munne nti wadesa vuba oŋŋambye bwoti okuwasa kuwowayo ndabange tawujihe okubuulirira okwo nfunye bulungi ate kuyinza okuluma ennyo omuvubuka ono kubanga obwagazi bwawe buba muki buba mu bbanga naye kati ffe tukadde obwagazi bukoze eki obwagazi bukeeye tetukyalina bwagazi bwaki naye newankubadde ng'ebyo yabyogera hadithi n'asooka agiwummuza kwa Alqama bw'ati ye nga ye mu butonde bwe sahaba oyo yali wakwagala nnyo okuwasa Abdullah ibn Mas'ud yagamba mu bigambo bye nti yaga nti law lam yabqa min umri illa 10 ayyam wa a'lamu anni amuntu fi akhiriha yawma wali fihinna yaga nti mba kubanga mu bwangazi bwange sisigazaayo okujjako ennaku 10 nga bwe ziggwako nfa nfunya bulungi mpasizaamu omukazi mwezi ennaku 10 nga zentegerako butegeeze nti mbuzayo ennaku 10 mu dduniya mube nandikoze mulimo ziggwako mpasiza onaku gamanyi nti olw'ekkumi lwenkola ki Allah nzijulira nkyali mugole nzijulira nkyakola ki kyali mugole kati okukwata hadithi eno giwummuza kwani Alqama tekitegeeza nti y'okuwasa tewakola ki Omubaka yaga nti hubbiba liya min duniyakum an-nisa Allah mu nsi muno yanjagazisa nnyo kye bayitwa abakyala ba halali kati kyolina bw'oyinza ga nti nze ndi seeka sibaagala sitobagala abakyala ba halali nze ndi musajja mukulu ndi mu kutunga bitabo ng'ate nnyini kuleeta hadithi eyo ayina ekigambo ekigaa nti bwe mutegeera nti zigaze ennaku 10 era nandikoze eki so nga tumanyiza ku hadithi eyo tugende nti ya ma'ashara shabab simanyi obuddeyo bwebwo tukose eddakiika 5 okay yagamba Omubaka Muhammad sasa yagamba nti ya ma'ashara shabab nti abange abavubuka man istata'a minkum al-ba'a ba'a kiina enzivunula 2 enzivunula esooka aba afunye obusobozi obumuganya okuwasa amahara agayina asobola okufuna waateeka omukyala nekyamuliisa fali yatazawaja awase tabalala bamanyi bakivunula mu mbeera ey'okuba oyina obusobozi obubeera n'omukyala olubeera olw'ekifumbo nfunye bulungi wabula kiri ekisoboka kyekisinga okuba ekisooswavu olw'ensonga nti era ebiseera ebisinga omuntu agenda okwagala okutuuka ku mbeera eyo n'okuteekayo ssente ze nga kino ekyokubiri amanyi nti mulamu bwe bufumbo fali yatazawwaj awase kati hadithi eyo abamanyi ne baawukana oba ne bafuna ebigambo ebiwerako okuwasa kulamula kutya fadhahaba ba'du al-ulama abamanyi abamu balaga nti okuwasa kuli sunna abalala ne waliwo bwebakukwata okuwasa okwo ne balaga nti kwabwateekwa wabula ku baani ku bavubuka kusinza ku hadithi eyo wal asahhu oba oliawo ekisinga okusemberera ekituufu nti okuwasa kubeera kwabwateeka kwoyo alina obusobozi ng'ate atya okugwa mu bwenzi qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba nti wa in ihtaja al-insanu ila az-ziwaj wa khafa al-'anata bitarkihi qaddamahu ila haddi al-wajib singa omuntu aba yagadde okuwoowa n'atya nti singa siiwoowe nja kugwa mu byonoono bajja kunkwata ndi mu bisiyaga bajja kunkwatira ku nte bajja kunkwata nkoze eki nfunye bulungi okuwasobola okuseseetuka n'okuva mu bwa sunna nekufuuka kwabwateekwa ku ye si kubeerawo ng'alina essente
Mfunye bulungi alina apartment, alina amaduuka, alina mfunye bulungi tawasa ayenda buki ayenze kati then akuwasa kuvaayo eri mbwa sunna ne kujja ne kutuuka mu nnamule yaki kubanga mateeka g'okuwasa gayingira mu ahkaamu z'obusiraamu zonna olw'okubeerera haramu olw'okubeerera sunna kusobola okubeera wajibu kusobola okubeera bwe bityo mu mbeera bwetyo makisa yagaa nti man istataa minkum albaa omukumu abaafunye obusobozi obuwoowa funye bulungi falyatazawaja awase yawa ensonga bbiri yagaa nti fa innahu aghaddu lilbasar okuwasa kuno omuntu akakkanyako ne ku maaso alekera kutambuliza amaaso mu ngalo nga buli ekiyitawo kyonna alookera bulookeezi omuntu ayinza okutunulira omukyala ogenda okukakkananga n'okwekuuna yeekoonya nfunye bulungi mudathiri tugende tusaale ti banaye mulinde naabeko waliwo omuntu omulala nga neddama obudami ezimuggyako zino zaalabye mu maduuka waliwo omulala nga ayagala nnyo bodaboda gye batuulako abantu ababiri ng'atuddeko eno naddala zitera okubeera awo ku Ntebe Road omukyala yasooka naye akola kyagende ng'afuna akabugu mwako atuuke ewaka nga kakati okuwasa omuntu bw'amala okuwasa amaaso gano gakola ki n'entunula zentunula nga amaguka bumagusibwa ate amaguka nakukola ki era Jariri ibn Abdullah yabuuza omubaka Muhammad sallam kutunulira omukyala nga n'agamba nti namubuuza ku maaso gano agaki annadhati lfuja kutunula nga togendedde aga nti fa amarani an asrifa basari nangamba kyusa eriiso lyo ng'okoze eki naye mu bigenda okuyamba ennyo okukakkanya amaaso go kuwoowa ekyokubiri musaga nti wa ahsanu lilfarji okuwasa kukuuma obwereere bwo teriyo kigenda kusinga kukuumira bwereere nga kukola ki nga kuwoowa nfuna bulungi faman lam yastati abatasobodde kuwasa olw'okuba nti talina busobozi talina sente talina wagenda kusula talina mahare talina byagenda byebamwetaaza okuwasa fa alaihi bisawm Isiraamu bumugamba kusiiba waliwo amasala ate singa tasobola kusiiba then aya yejja nti waliyastafifu alladhina la yajiduna nikaha babeere bakwatiriremu abo batannaba kufuna sente ziwasa omuntu ayinza okubanga mulwadde walusi tajja kusiiba takenda kusobola kukola engabo eno tajja gifuna kati akole hadisi yakoze ate ogikola ki lwaki bamugamba okusiiba kubanga okusiiba kukakkanya omubiri guno ne shaitaani okutaputa kutambulirako omuntu aba asiibye kugamba haraka ye eneenyeenya ye tekola ki teteba yamaanyi nnyo naye ndowooza inshallah naktafi bihadha amazima gali nti ebigambo omukadde waffe Sheikh Arafa byoyogedde mu session eno bimalira omuvubuka n'oyo yava mu kisaawe manyi kati tuli mu mulembe nga waliwo n'abaakoowa gino myaka 10 yagaa nti bufumbo nabuta ebigambo bino naddala mu hadithi eyo eya Abdullah ibn Mas'ud gye tulabye amazima gali nti ejjayo obukakafu bw'obwetaavu bw'omwami okuwangala ebbanga lyonna nga mufumbo n'abatannawasa okuwulira omulanga gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ningira ate gyokirambuluddemu nti ate waliyo abamu obusobozi nga weebuli obwagaza abulina naye ng'ali mu kwendekuza bwendekuza ye ate obufumbo bufuuse wajibu gyali alina kuwasa talina option ndala so kakasa nti ekifaananyi mukadde wange webeera introduction tutandise bulungi era tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah akkirize omulimu guno gwe tutandiseeko olwaleero Allah agufuula ensonga y'abaddu abatulaba okukyusa mu mbeera zaabwe n'endaba yaabwe ey'ebintu nabwe bwe balabamu ekifaananyi ky'obufumbo abatulaba eyo nga Sheikh bakakonyeeko nti ne bakyala bakulu nga nabo tebannayingira kisaawe kyabwe bufumbo bayinza okugamba nti baseeka batudi kampeyinize olw'ebirungi bye bawadde mu mwana ono omuto naate Sheikh wanzijiddeyo bulungi akantu abasiraamu abamu batera okuwaba ne bakakola yino nti omwana omuto gwe tomudefininga kusinziira gwe bw'oyagadde mudefiningire ku mateeka g'eggwanga ddiro gakkiriza omwana nti oyo agende mu buki bufumbo wane Uganda constitution eraga 18 so tandika okutunulira obuto bw'omwana myaka 18 kuddawa kugogedde 25 ate ne gwe bayita bashabab baba bayina emyaka 3 okudda wansi
gwe bayita shaabu aba tasukka myaka 3 waliwo bava ku myaka 3 kijja kikyukamu ojja kujja obitangaze wano inshallah mukadde wange tujja kugenda nga tubitangaza mpola mpola abaami n'abakyala ab'ebitiibwa ababadde batootwa obuliro ku Labbaika Islam Media ye mukadde waffe Sheikh Arafa agenda tutambuza mu nsonga z'obufumbo ebibuuzo byammwe mubiteeketeeke ngera bwe muzze mukola okubiteeka ku social handles zaffe ez'enjawulo mujja kuba muddibwamu insha allahu taala. Tubasaba kimu nti mwekumbire ku lutimbe gaggadde mutambulire wamu n'okumanya tusibamu ensimbi bakadde baffe aba Labbaika Travels wali ku Cham Towers room 221 abonno bakugu abatambuza abaddu mu lugendo olutukuvu muhijja ne umra ya Ramadan genda ku office enteekateeka yatandika okukolebwa genda otekeyo ensimbi zo weteekereteekera olugendo olwa umra ya Ramadan ng'ate naawe anoonya kiri ekinene hijja eya 2024 tugamba ekintu kimu nti genda ku Labbaika bajja kuba bakukwasa enteekateeka ekyasinze ddala okubeera ennungi. Essomero lyaffe Ainu Shams Schools Nursery Primary ng'ate twagasseeko ne secondary omwaka guno waliwo obulenzi twala omwana babeere ng'ate bamuteekateeka mu nteekateeka ennungi ku nsonga ze ez'edduniya n'ensonga za akhira bigere bibiri secular ne theology omwana agenda okufuluma nga musiraamu ajjudde biidhnillahi taala. Halku Media ye kampuni gye tutambula nayo abonno bakugu mu bya printing indoor and outdoor branding buli nsonga yonna eya printing gitwale wali eri ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa 2 edduuka U9 bonaatambula nabo kakasiza ddala ntojja kwejjusa insha allahu taala. Abakyala ba Bewell Therapy wali Najjeera ku kizimbe ekiyitibwa TNT genda bakole ku nsonga zeziri psychological abakyala basiraamu balungi ate nga n'enkwata yaabwe ey'ensonga nnungi olw'ensonga nti bakugu mu kye bakola. Edduuka lyaffe wali wansi mwakazaawo downtown ku Aro Center oba Aro Building edduuka lyaffe Labbaika Islamic Fashions buli kyonna ekikwatagana ku by'obusiraamu enamba zaffe we ziri wansi awo ne bw'oba ogamba nti oyagala kudelivaringira awo wooli tubikutuusaako ekanzu ennungi ekanzu ez'ebbeeyi ate nammwe bamufuna mpola ensonga zammwe nazo we ziri genda wali ku Labbaika Islamic Fashions ku Aro Center wansi awo downtown ensonga zo tujja kubanga tuzikolako insha allahu taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Tubasaba kimu mwekumbire ku lutimbe gaggadde ku social handles zonna mujja kufuniramu ddala insha allahu taala. N'ebigambo ebyo omutesitesera omwanjuzi abadde Sheikh Bilal Kitimbo Asumani Menya Imam Cham Towers wekumire ku Labbaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.